Abakulembeze b'eggombolola ya Wakiso Mumyuka balumiriza abakulembeze baabwe ku disitulikiti be bagamba nti batwala greda yaabwe gye beegulira okulima enguudo nga kati eyamba bitundu birala olwo bba abaagigula ne basigala nga bayita mu mpompogoma z'ebinnya ebijjudde mu nguudo. Bano okukkuluma bwe bati babadde mu kukubaganya birowoozo ku mbalirira y'omwaka ogwa 2024-2025 ng'eno yabumbye obwera ddala 2 n'obukadde obusoba mu 6 nga babadde mu lukiiko oluyindidde ku kitebe ky'eggombolola eno. Okulima enguudo ezitalimiddwa kuba amabi abantu abamu basuubuzi tebasobola na kugenda gye bakolera mirimu gyabwe abaana b'amasomero tebasobola kusala bigeegimu. Akulira abakozi mu ggombolola eno Musaasizi asoose kwanjulira bakkansala ebirungi ebituukiddwako mu ggombolola eno omuli ekitebe ky'eggombolola kati amatiribona ekiringa ekiwedde okugula emmotoka amu n'ebirala nga bw'abirambulula. Ekikoleddwa roofing obulungi bwe kiti mu mwaka guno gwe tuli mu kutambuza n'emmotoka yaffe enoonya emisolo ey'eggombolola kubanga nayo twasobola okukola ki kugisasula ne tugimalayo. Wano abakulembeze be basinzidde ne bategeeza nti abakulu ku disitulikiti n'okusingira ddala enjiniya babanyigiriza ebitagambika ziri mu kawumbi akalambe ezaweebwayo okugula tractor erima enguudo kyokka nkati disitulikiti egigaba mu bitundu birala olwo bannyiniyo ne basigala nga babonaabona. Abantu batambula nga babbi tubuukabuuka nga babbi mu luguudo ono mutuufu. Enguudo ezimu mbi nnyo. Kyokka tractor tekola mulimu gweyina kukola ate nga yaffe ya sub-county. Tulambuddeko ku nguudo ez'enjawulo eziri mu ggombolola eno okuli olwabulaga Nakabugo nga luno lugatta ku Ssentema wabula nga luno lukirako oludda ewa Walumbe Ttanda ng'ate bw'otuuka ku ndala okuli olwa Nakuwadde Gganda Sumbu wamu n'endala zonna abaayo bakaaba. Bakansala bano bagamba nti kikwasa ensonyi okunnyonnyola abantu nti ssente eza property tax baazigulamu tractor kubanga tebayambye ekiviiddeko n'abamu okutuuka okwagala okwegugunga ne bagaana okuddamu okuwa omusolo. Ffe nga Wakiso sub-county ffe tusinga okuwa omusolo mu disitulikiti yonna. Era abantu baffe bw'omugamba tractor yammwe takutegeera kubanga tagiraba abantu bali ready even okweteramu amafuta bakole naye teriiwo. Kulujja ntebaawo ate disitulikiti eba yagitutte ng'ekola mirimu gya disitulikiti. Ku nsonga eno akulira abakozi mu ggombolola eno Musaasizi ategeezezza nti kino kyali kusoomooza kunene olw'enguudo embi nga kibawa akaseera akazibu okwagazisa abantu okuwa emisolo ng'onaasabye bakama be okubaako kye bakola ku nsonga y'enguudo zisobole okulimibwa. Enguudo z'omwaka guno tetunnaba kutandikako yadde kilomita emu naye nga tulina kilomita 47 zetaaga okukolebwa. Naye bwe njogerera luno olwaleero greda wayo gye batufunidde egenda okutandika okukola. Wabula bwe twogeddeko ne ssentebe w'eggombolola eno Mwanje Felix Ssemujju ategeezezza nti ng'eggombolola kibakwasa ennaku kuba baawaayo ensimbi eziri mu kawumbi bagule tractor kyokka bayinjiniya ne bagigaba awalala. Tuyambibwako disitulikiti greda yamalawo akawumbi kaseera naye ekisingizo twewuunyisa greda tetuyambye naye nga enkola enkyamu eviira ddala mu inginiya agipulaningira. Asinzidde wano n'asaba abayinjiniya okuba n'obwenkanya babawe greda erima enguudo zaabwe n'oluvannyuma erima awalala kuba kati bakoma kwogera bwogezi nti yaabwe naye nga tebayamba. Yadde disitulikiti erina machines naye inginiya singa abeera ne akyambala n'akimanya greda eyo yavaawa n'asooka Wakiso sub-county priority kyandibadde kitukolera. Ffe situgana greda kulima walala naye kusooka kuwa Wakiso sub-county priority. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwaki TV Agaleero.